the limiting beliefs ku mirimu gyaffe nga tukula n'abakadde balina ekintu kye batuteekamu nti okujjako essaati ng'eyulise okujjako ekitogi nga kiddugadde okujjako omuntu n'akomawo ewaka ng'akooye nnyo kubanga tendesi wano mu buddugavu yeeno obudde bwe tunyukirako tubumanyi bw'okomawo ewaka oteekwa kubanga okooye nnyo tobeera na budde bw'abaana ate tobeera na budde bw'abalala n'oyitawo n'ogenda n'owumulamu oyo ye mukozi omutuufu omuddugavu atali mutuufu yoyo akola emirimu abantu gye batategeera naye nga gimuwa ssente n'amaliriza nga ali labeled oyo mufere kubanga tebamanyi kyakola. Kakati mbadde njagala kukkaatiriza nsonga eya self limiting beliefs bwenti eri abavubuka n'abalungi abatulaba okukola kitegeeza nti mu busobozi Allah bw'aba akuwadde n'obulamu noonyaayo ebintu by'osobola okuyambako abantu abalala nga tebasobola byeyamba byetuusaako nga tebasobola kubyetuusaako bakwate ku ssente bakuwe obakolera ebyo bye batasobola kwekolera. Ibuli obadde okimanyi nti one of the most profiting businesses mu nsi yonna osobola okikkiriza nti okukwanaganya abantu beeyagale mulimu gwa nkizo era gugaba buwumbi bwa $. Nkutidde bino byekibulooka kakati one of the most exciting ndowooza dating sites eziriko oyinza okwesanga nga okubeerako kw'omwezi you can pay close to almost $500 okulaba abantu abalala abali obuuyi buli naye yakola ekyo ye yakuteekawo mwe musobole okwesanga ali mukola tali mukola akola bulungi nnyo mulimu tuleme kwerimitinga alinnyonnyola bunyonnyozi Katonda we nti gwali mulimu kika kyogwo naye yakola awo era nze nyina ebintu byange byentegese singa anaabampadde chance omanyi mulimu omuntu obutakukkiriza kumusemberera ne singa anampa chance nentuuka waali anti okujjako nga takkiriza omubuuze